ya Kafeero yeyina enkayana ezitaleka dame ezitaleka DNA bonna babazikula why Kafeero entertainment industry eri mu kugoba Museveni kiri kye bamulagula nti ali kujjako ali bamunakatemba obanga muyimbi nkugambye ekyo ekintu Museveni yakitandikiriza dda okukitirimbuza abantu gwe bwoba owakana ogenda kujjukira bino nakugamba ensonga lwaki baakuba Bebekulu amasasi olunaku lwe baakuba Bebekulu amasasi bali bagenda kuba His Excellency amasasi obwo butambi gye buli mu bujjukira nga Museveni ayagala amukole kye yakola Bebekulu azaalibwa mu lubo olulimu politics ayina erinnya muyimbi mututumufu ne yeradikira nti alabika yono gwe bandagula okunzijako namukuba namujjanjabira oyo namulongoosa obwongo n'ayakisiruwaza n'akiteekaawo byera yagala okukola His Excellency Kyagulanyi ye n'asimattuka n'asigala ng'ali independent era bwe yasimattuka Katonda n'amukwekera ddala ne bamuggyako ebirowoozo neyefuula omwononefu neyefuula biki neyefuula Katonda n'amukweka eyo gundi najjazigwamu era banansi tebagala nnyo kubigo gwe boberera ebyo oyo Balamu ye yamutta kezo besi zetwogeddeko zasinga okumanya era singa Munnayuganda yali azifuna singa mwami Museveni tafuna buzibu n'abantu nga Badde Bitama n'abalala zenooza baselebrate ba Uganda tebalina mulimu gwe bakoze ku lya ggwanga lyabwe kubanga bagamba webbanga otamwemukira olugendo lumanyi tewebika katiba n'abantu engeri gye bagabanamu ensi eno nagenda olabanga bwe kati ne bwe naazanya katemba bwe kyagamba oyo ali mu katemba waabwe they tend to take us and okutwala abantu abali unserious ekigamba nti eggwanga lino okuviira ddala ku independence libadde n'abafuzi ye nga nno Badde Bitama agamba nti eggwanga lino teryetaaga abafuzi lyetaaga abakulembeze ate abatya Katonda kinaana abo baali bafuzi ddala naye kyewuunyisa nti n'abaddira mu b'omukinaana ate babadde bafuzi oba musefuzi simanyi bwenyiza bayita bafuzi mirundi na mirundi kati Badde Bitama n'agulanga musunguwavu olw'ebintu ebyo ekisookera ddala Badde Bitama kyanenya mwami Museveni era mbadde ndikubuuza bannamateeka abange oba nsobola omugulako omusango guliwa oba muwawaabire mutwale mu ICC. President Museveni is the reason lwaki saayonga. Mama we yafa. Mama wange buli we yajjangayo ebbeero kuliteeka mukama nga Museveni atabangula eggwanga ng'akuba amasasi. Mbadde nti yali alina kyayagala otutuusaako 81 82 yali baleetinga abantu kuba opulesinga. Nze buli maama we yajjangayo ebbeero okunnyoza nga papa nga olwebbeere ng'ate basigala mukama ng'alizayo buza mukaleeka nga mutandika. Right. Otegeera Badde Bitama najja mu bulamu ng'akula mpolampola. Okay. Ekyembi abazadde be ne bafanga bato nga muto. Kati Badde Bitama bwe yayogereranga ebigambo bino nga tuli babisi nga tetubitegeera nga ye Museveni abitegeera ffe twali tetubitegeera. Omanyi gwe ekintu ekibi okuzuukusa abantu n'obabuulira amazima naye nga bo tebagalaba naye ng'oli akitegedde nti musajja ankubye ku ggumba. Balamu ne bakozesa Balamu okutta. Okimanyi n'okutta Kafeero bakozesa Balamu. Genda mu vidiyo ya Dipo bw'otalabamu Balamu. Okimanyi n'okutta Kafeero bakozesa Balamu ne mu kumusimula bakozesezza Balamu. Okimanyi nti ne Badde Bitama Balamu ye yamutta. Balamu gwe bakozesezza yasaanyizaawo art industry. Ojja kuddayo ojja genda onoonya akatambi Sebatta ke batunnyonnyolako engeri Salimu Saloba gye yabasanga oba mu Ethiopia oba wa awa bali bagenze kuyimba Ethiopia wa bali bagenze wa bali eggwanga lye bagenze America waliwo gye baali bagenze Salimu Sale ne babagamba Salimu Sale abayita nabuza Salimu Sale atugamba ki ne beetegeka ne bagendayo n'abagamba mbasaba temuddamu kuyimba bwe muti temuddamu kuyimba kino Kafeero n'agaana
era Kafeero ye ne yeekandagga nga babagaana okuyimba ku kalica, babagaana okuzukusa abantu, babagaana okuyimba ku kabaka, babagaana okulagula eby'omu maaso. Kafeero n'agaana. Yali alina empaka, Kafeero n'agaana. Era ab'ekiro nakibabulambuludde ne mbagamba okuva ku olwo Ssebatta ye waali naye ate ye yafa okusinga Kafeero. Okimanyi mu mawulire Kafeero tava mu mawulire, Ssebatta toyina w'omulaba mu mawulire. Ssebatta w'omulabirako mu mawulire abeera akaaba mbu oba naye omwana yagambye sina motoka agenda ngangala. Kafeero mulamu basudde mufu. Ani Ssebatta mufu. Gavumenti ye yatta basudde. Gavumenti ye yatta Kafeero. Ono Ssebatta ye nadda mu kiwaawo. Kati bali abaafa nga Bayibuli wegamba abaafa balamu. Omulamu ye mufu. Why? Ebintu byonna obwongo bwe ayinza okubiyiiya n'abiraba ng'asobola obbiyimba naye takkirizibwa biyimba. Ne ssente ze yakwata ku basalimusale ze bamuwa ebiseera ebyo ezaali ennyingi ze zimwavuwaza kati. Oyagala kuŋŋamba nti Ssebatta ebintu ebigenda mu maaso tabiraba, tasobola biyimba mu luyimba. Okakasa. Naye yali ya ssente z'abasajja n'asirika. Ate ye obusobozi bwe tasobola kuyimba kwepiica, tasobola kuyimba nkudi. Kubanga ye obwongo bwe bumuwa ebintu biri naye ate yasayininga endagaano butabiyimba butabyogerako. Obusente bwe bamuwa bwaggwaawo ne bamuggyako bwongo. Yasigazaamu busalakkubo ebisigadde tayina. N'olwaleero Ssebatta yali badde asobola okuba hiti n'omuddiza obwongo bwe n'abeera independent. Ayinza okufulumiza alubamu ku alubamu buli wiiki ate nga zonna hiti mu kadongo kamu. Naye yakwata essente z'abasajja ne zimwavuwaza kuba za kikolimo. Kati ye mufu. Wakalaba challenge z'aba tiktokers ez'ennyimba z'abasudde mmeka. I mean eza Ssebatta. Naye buli wooyita osanga Kafeero oba basudde. Buli wooyita bananga mukazi amenya muve mu nseko buseko senga namanya mukuli alinga akabuzi namwewasiza ku ddembo mukazi anzita. Buli wooyita gw'osanga naye basudde omulamu. Amini Ssebatta omulamu. Toyina wekoko gulawo munnange mu bwangu uladi munno ze mpita n'abawanuka gulawo tonnekera kyama. Olaba mmeka basudde. Ani Ssebatta ye mufu, Kafeero ye mulamu. Kati Katonda bw'ali batuyambye n'abako gwe yabuulirako oba senga abadde asobola otuwandiikira n'atubuulira lwaki abamu bo balowooza bagamba nti competition y'abanne be yali ali nabo bwe yavaawo naye kyamushookinga mikwano gye baafa be baali bamumanyi bwe baafulumyanga ng'afulumya bajja bati ng'agira bwati. Si kyekyo. Waakiri bwe kyali badde ekyo, waakiri mu mwaka yali tuwaddengayo oluyimba lumu kubanga luli baafulumizanga kumukumu. Ono ayina ddole w'omwana, ono ayina omwana w'omuzungu, ono ayina ekyali mu ssabo nezisooka zikubaawo. Nange nafunye omwana w'omuzungu malidadde ekimyula omuyindi nawonya obuwala obutamumanyira. Mumwalabako ku competition eyo nalwewuba ankese ezo ennyimba nazimba nga zonna nenzikuba wali naye kati nazeerabira. Kale kati Ssebatta yatunda bwongo kwe kusigala ng'ali awo n'atayambibwa ne mu bye yakola kubanga yabitunda byonna yabiguza ssale. Kati buli obwongo kye bumuwa kikontana n'ekye yasayininga n'essale. Mwe ku mirembe gy'abo abasajja Ssebatta oyo yali ayambala. Ssebatta oyo mumanyi gwe yali muvubuka mweru ng'ayambala. Ssebatta
kati mu mulembe guno ate yalibadde takyayambalanga gunda bugunzi naye muganda wange kamuveeko kansirike nve ku bantu mujja kugamba mbu nno mpalampa abantu abakulu kambeesonyiwe ensirike